po jako akawuwo. Akolanga ssentebe w'akatale k'Owino Susan Kushaba akedde kulayira n'addamu n'akajjala mu ofiisi nga kino kizze oluvannyuma lw'amyuka RCC wa Kampala Hawandege ng'akolagana wamu ne minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda okumufuumuula mu yafeesi olunaku lw'eggulo nga bagamba nti Kushaba akutte bubi ensonga z'abasuubuzi gamba ng'okusolooza ensimbi ennyingi Pulezidenti Museveni ze yagaanako n'ensonga endala. Twekulamu omulimu twasingira ku bintu bya kompoza yene tuko okutujibwako nga tujibwako ninga na sisi ekyo yakoze yandisose najja mu katale n'alaba abasuubuzi bagamba ki oba baagala ki oba baagala kiteese bateese bateekawo okulonda twekolamu omulimu tuwayo olukumi lwakasasiro kitegeeza kino mulimu kiwagirako kino ekyokujja abantu oba ne mu covid batukubanga miggo tuze mu katale. Ono mu kkuba ebirayiro bye yeeyamye okukolaganira wamu n'abasuubuzi. N'okubalaga nti mu ntebe mwembi era nkyewunyiza nnyo ate okusanga bw'entegeka yaabwe endala nnyo nga bategesedda bayibuli nga baagala ndayire okulaba nti ndayira mu maaso gaabwe nti ngenda kukuuma akatale kaabwe. Abamu ku basuubuzi oluvannyuma ono bamusitudde okulaga essanyu mu bukulembeze bwabwe era ne baweera okufa ne nnakigwanyizi yenna agezaako okutabangula akatale kaabwe. Bannaffe ababaddemu abaalimu dole baagobamu abaalimu baali batuyisa bubi nga batutwala ng'ekyokuttale nga tebatutwala nga bantu. Kati twafuna ono omukyala twafuna akoze toyireti zonna zirongosezza toyireti ya siringi 10 endibala tuziyingiza. Bano bavumiridde nnyo ekyamyuka RCC ne minisita okwagala okugobaganya akolanga ssentebe waabwe bwe batyo ne basambajja ne bagamba nti ono abasuubuzi abajjako ssente empitirivu bonga nti tebabimanyi. Ono atujjako siringi buli oluki 10 lwakulongoosa alina ssente endala zatujjako ze bamusibako matu ga mbuzi tebatalina ssente zatujjako. Tulina naffe twagala kusoma twagala batukyebanga singa mbadde mbajjamu emitwalo 5 bandibadde bampagira nga bampagira ye ahawa amisa atasuubulira mu katale amanya atya mbu akatale abantu babonaabona mbadde mu katale lwaki oleeta abayaayo okujja okukuba abantu abasuubuzi bange emiko and you call yourself a minister. Wabula Kushaba agamba nti abantu tabekakatikako wabula bo be bamusaamu obwesigwa kubanga bangi abamukkiririzaamu. Abasuubuzi balisalawo nze nabagamba nti ofiisi eno sigirimu ku lwange njirimu ku lw'abantu. Abantu banaagamba nti ebbanga lye tukuwadde lyeryo fuluma nange nja kufuluma nange ngende oba nange nzire ku mudaala nkole. So gano ge bayita amaanyi g'abantu mugalabye mutambudde. So Hawandege luno olukusazi mwabadda era nojja mu NRM ngoze gitabangula naye ku luno tuli beetegefu. Ati Misa Kabanda minisita wa Kampala nkulabula nesekulabula. Wabula kaweefube waffe okwogerako n'amyuka RCC wa Kampala Hawandege agudde butaka oluvannyuma lw'amasimu ge agamanyiddwa obutakwatibwa. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Nti entuuyo n'amaanyi gentadde mu kulwanira obutale bwa Kampala emyaka 15 nze yatwala ekiwandiiko wa Pulezidenti nga mulaga ekiri wansi abantu babonaabona.